Ekyonenze alina ekimuwumiriddeyo okukola omwalimu ne musanga abaana bakubaawo olunaku olwaleero bannakibiina kya National Unity Platform lwe babadde balina okuggulawo amaka gaabwe amagya nga Kyagulanyi Ssentamu His Excellency the President yalangirira gye buvuddeko nti amaka gaabwe amagya agasangibwa Emakerere Kavule gawedde okuyooyootebwa obulungi era n'alangirira nti ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'11 bannayuganda mubeerewo mu bungi ng'amaka ago bagaggulawo mu butongole. Bwe buvuddeko Deputy RCC wa Kawempe yayisiza ekiwandiiko ng'alabula Kyagulanyi Ssentamu nti tebagezaako kuŋŋaanira ku kitebe ekyo nti bagenda okukiggulawo kubanga ekinaabatuukako bajja kukyejjusa. Kyagulanyi Ssentamu yalowooza nti bino bintu bya lwali kubanga oli yabadde amuwandiikira si yateekeddwa omulabula ate era n'ekintu kye babadde balina okukola nga bannakibiina kya NUP kyabadde tekimenya mateeka wabula ye yagambye nti balina okugenda mu maaso n'emikolo gyabwe baggulewo ekitebe kyabwe kubanga bawandiisibwa mu mateeka era emirimu gye bakola bagikola nga bakimanyi nti tebalina tteeka lye baba bamenye. Wabula bwe bukeeredde olwaleero amagye ne poliisi beebunguludde dda ekifo kino era nga batadde obunkenke ku bantu abakolera mu kitundu ekyo ab'emirimu gyonna bajjaasanyaladde dda tewali n'omu akkirizibwa kukola mirimu gye wadde nga n'omuntu yenna ajja okussa okwesaalimbizaawo okulingizayo obulingiza munda mu kitebe ky'NUP avaawo ng'agabanya embooko. Bangi bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'e Wandegeya era n'ababoodabooda pikipiki zaabwe zikwatiddwa ne zibatwalibwako nga bagamba nti babadde basomba abantu abagenda okujja okubeera ku mukolo gwa kibiina kya National Unity Platform. W'owulirira bino ng'obunkenke bweyongedde mu kitundu awo amagye agali mu leeya agali mu byambalo bya poliisi agali mu byambalo bya UPDF n'ebya military poliisi gali mu kifo kino gateevunya nga Munyera okulaba nti gatangira embeera nga bannakibiina kya NUP tebakkirizibwa okuggulawo ekibiina kyabwe olunaku olwaleero. Kirowoozebwa nno nti wano waliwo obuyeekero obugenda mu maaso mu kitundu kino. Bw'oba olabye amagye gano oyinza okulowooza bw'otyo naye tewali buyeekera bugenda mu maaso mu kitundu kino wabula okutya kwa Mwami Museveni kwatyamu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yatidde nnyo kyovudde olaba nti tamukkiriza kuggulawo kitebe kyabwe kino olunaku olwaleero. Embeera nga bw'eri mu kugenda mu maaso katugirabe. Ekyonenze alina ekimuwumiriddeyo okukola omwalimu ne musanga abaana bakubaawo Emakerere baba ulatambuza kutambuza Julie, ane?
Alright, abatere omulungi ali ku Sama Uganda Media basebo ne banyabo tongera okubaniriza yonna ateja musinzira okuba nga mutulaba embeera bwetyo bwekyatambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekibadde kirina okuggulwawo olunaku olwaleero abaganda bange basebo ne banyabo embeera bwetyo bweri oba embeera bwetyo bwetali mu kubanga egezaako okutambula so nga mulabira ddala nti emmotoka za tear gas eziwererako ddala ziyiseewo emotoka z'aba sniper nazo tozirabiddwako nga ziyitawo sembera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula abaganda bange basebo ne banyabo abyokumedde ku mukutu ogw'ensonga omukutu mugata bantu ogwa Sama Uganda Media n'emikutu gyonna ate kwosinzira okubanga ondaba basebo ne banyabo ambasaba buli atuuka gezaako okubanga osharinga message nga abantu bagezaako okulaga exactly embeera erina okubanga etambula Juka tunaku olwaleero ekibiina kyadde kirina okuggulawo ekitebe kyakyo obutongole naye ab'ebyokwerinda bakisazeeko okuviira ddala kutegeezeddwako abatuuze oba abantu abawangalira wano nti zagenze okukonera ddala ssaawa mukaaga ez'ekiro nga kisaliddwako basebo ne banyabo so embeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula nti zagenze okukoona mukaaga zennyininyini nga kitebe kimaze okuba ate nga kisalwako so embeera bwetyo bwekyali mu kubanga bwetyo embeera eri mu kubanga etambula Secretary General alabiddwako ow'ekibiina naye ayiseewo mpolampola aseko kityo bwekyo kyatambula abakulu mu bibiina nabo mbalaba batandise okuba nga batuuka gwekumire ku mikutu gino migatta bantu naddala ogwa Sama Uganda Media ne twebaza muganda waffe JB okuba nga yakkiriza emikutu gino eyitako message ey'enkyukakyuka so bwekityo bwekirimu okuba nga kitambula basebo ne banyabo bagenda kunsonyiwa okuvaako nga bwenzirako ngezaako okwekereza kadata kenyina ate nsobole okuba mbalaga ekigenda okuba nga kibeerawo mu maaso awo kadata katono nnyo kesigazizaako so nsobola kimbeera on nenkomawo ups and down okuba nti njagala okubeera nga kipinga kadata kenyina okuba nga mbawa ate ebigenda okuddako mu maaso awo kubanga sefusika tibalinako booda tugezaako okubawa embeera nga bweri mu kubanga etambula nga bwe nabagambye bali mu kugezaako okubeera nga bayiira ddala nga buulaba kuva ku makya natuuse wano 12 zennyini naye nga bayiwa mpaka obudde buno bakyali mu kuba nga bagenda mu maaso era n'okweyiwa basajja abampi n'abawanvu so bwekyo bwekikyali embeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula ekitebe kyekino era nga kibadde kiyoyooteddwa oba bw'owulira ng'amazima amatuufu tukkereze abasajja bakoze ekitebe ebyaddala abasajja bakoze ekitebe katonda w'Isirayiri Yakubu n'ayizaaka Allahumma salli wa sallim alayhi ekitebe kyavudde mu kwaka kishanana naye bali mu kuyiwa I repeat nkudiramu bali mu kuyiwa kibayita abawanvu n'abampi bebo boolengera abo abajja kati abo be bampi abo boolengera bali mu kujja abo be bampi naye nga ndabyeko n'abawanvu kibayita abawanvu n'abampi gwe muganda wange ndaba so embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekikulu mwaka kino ekitebe ekikulu era kyadde kirina okuvaayo ekamwokya kibadde kirina okugibwayo ekamwokya ate kibe nga kibeera wano basebo ne banyabo naye embeera bwetyo bweri yezesamawo okubanga nkuweerezaawo embeera nga bweriwo mu budde buno basebo ne banyabo so bwekityo bwekitambula baganda bange embeera mu maaso awo ndaba tegenda okubeera nyangu kuba ndaba basajja batandise okubanga bayitamu mulimu abalina zi rediyo koolo bali mu sando so bwekityo bwekiri waliwo abalina zi pisto bali mu sando beetadde obuntu matu kwagamba tetumanyi exactly what is going on but gwe omulungi ali mukonda embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri mubiro sina data sekati ngwanga sina data ngenda zikira
Sina kwa dada mwe. Kitaba kulembeze bonna bajje bano. Obuzibu. Ando buzibu sina dada. Oza kumpa dada mwe yabyogera. Sina dada dada mwe kagenda kugwa ko wona. Uno. Oyo sigaza kujasi. Wajibbe. Bade ko chele chimbi. Bade ko kumikisa bade ko nyi. All right, abatelevu abachali mukuba nga mutulaba ku Sama Uganda Media aneme kote jonna baganda bange embeera so ngabe bagambye abampi bebo ene mabega waliyo muwanvu yoyo mabega waliyo muwanvu kibayita abawanvu n'abampi embeera bwete bweri waliwo abali muleya waliwo abali mu ngoyi za KCC yani tujogeddwa tujogeddwa bwe mulimu abali mu ngoyi za Uganda, the pearl of Africa. Oh my God. Never chiri munda bananga. Mulebo baluni bananga ekifo kya yoyoteddwa. Naye abasajja bali mugezako okulaba nti batika buli mbeera okulaba nti ekifo tekigulwa. Katusabe tulabe. Bajeta Sama Uganda Media oli nange kenyini. Sama Uganda jokera nti kamera eno gyolaba yebeera mu maaso ga president buli wabanga agenda kutambula yeri official eya Sama Uganda okuba nti mubera maaso okulaga embeera bweri so ebeerawo oba wali oba taliwo so era ekyali